LMTV Uganda programu ebera step buzz sonso mola wana okawojja okugajja natera munange okwanjula kwa Rema kuno ndoza kusomozeza abantu bangi nnyo. Rema namakula alese challenge nyingi nnyo mu bayimbi bwacho ne kitawe ngamba kitawe mu music kubanga tatawe owaddala ye yafa ngamba kitawe mu music je yasokera okubanga kati sawa zino mumulaba nti sawa zino muyimbi wamaanyi ngamba Bebe Cool the big size omunene mu banene okitegeera oyo gwe ngamba naye yavuddeyo n'agamba bannange ndoze embaga ya Rema okwanjwa kwa Rema kwamusomozeza nnyo naye yavuddeyo n'agamba nti nange mukyala wange ngenda kumukuba embaga mu 2022 ye bwato bwe yasazeewo munnange okubanga ayanjula mukyala we Zuena bwato bwe yasazeewo ndoza okugundi ndoza babadde bamuyimbirira Rema kusooka atya era Rema kusooka atya ngate boyina sente okumusinga gwe yamusoka mu nsike ya music naye akakana akato kakusooka kati okwanjula naye n'avaayo ndoza era by'abantu bamulemeddeko ngate tabisobole n'agamba ye kyekiganye sente kiki ekitaliwo sente kiki n'avaayo n'agamba nti nange owange mu 2022 ngenda kubanga munnange mwanjula nga mukuba ekidaala ne bwe n'agamba ekidaala makeke era ye bwatyo bwe yasazeewo okubanga ateekayo embaga netwongera netubuuza bannange abantu bangi mubadde mumulemerako lwaki takolayo kolabo ne Karokasiita n'agamba ye bannange anti oli big size nga bw'owulira big size yagambye ye tamala gavayo gakola na buli muyimbi kolabo era ye n'agamba ye mu bigambo byagambye tasobola kukola kolabo ne Karokasiita kitegeeza Karokasiita akyalina okukola ennyo okubanga atuuka ku level big size gy'ayagala okukola kubanga tamumanyi yagambye Karokasiita yani Karokasiita tamumanyi ate abantu bamugamba akole nayo kolabo kitegeeza Karokasiita alina okukola ennyo kubanga atuuka ku ddaala Bebe Cool lyayagala okukola okumugata ku bantu bayinza okukola nabo kolabo kubanga tumulaba Bebe Cool ono buli mwaka oluvannyuma lw'enkomerero y'omwaka akola lisiti ye nga ye ey'abayimbi ababeera basinze okukola naye guno omwaka butyanga gutandika ye agambye Karokasiita tamumanyi mu nsike ya music tamuwuliranga nako n'ennyimba ze tazirabangako bwetyo twamubuuza munnange abantu abo mwena babadde bamusaba okola naye kolabo ndowooza abaanukudde agambye Karokasiita tamumanyi era tasobola kukola naye kolabo bye bifaananyi bya mwana munezi Bebe Cool ne Karokasiita gwe yaganye ate era munnange okukola naye kolabo wamu n'ebifaananyi bya mukyala we Zuena gwe yagambye kino agenda mukuba embaga mu 2022 tujja kuba nga twesiba amagomesi nga bwe tusamba kadaali mu 2022 ebifaananyi bwe nabadde tamanyi Bebe Cool abadde tamanyi Zuena nawe abadde tamanyi Karokasiita Karokasiita gwe ngambe guba yaka okitegeera yoyo omwana muwala Karokasiita yayimba guba yaka okitegeera ye yagambye tamumanyi byebyo ebifaananyi nawe byerabireko kakase kye twogerako.